Nsanje Hajati waliwo omulabe ayinza okwebuuza nti kino tukikozesezza busungu nga wayinza okuyitawo akaseera ne mureconsilinga oba okoze decision y'enkomerero. Kino kyenkoze nkikoze lw'abawagizi bange bampagidde ebbanga ddene bambeereddewo. There is no way I can pay them. This is the only way I'm going to pay them nga mbasakira okubakyusiza obulamu. So I don't have any reconciling with people like that. Because ebintu bibiri bye bakoze ebineewunyisiza n'enjogera. How can you like no yimira mu camera no vola president wo bwoto because nabadde sinaba ku resigninga. Toyinza kuyimirira so disrespectfully like that no mpisaamu eggaali. You know, kugamba it feels so bad. There is no way I can reconcile. Hajati kubigambibwa nti nno baakulyamu ne bakuyita mabega okuleeta omukulu Kasibante nawe n'osalawo ekibiino kisuulu. Tenga nze namuleeta Kasibante yajjawo because of me kubanga twali tumanyiganye kubanga mwenna mukimanyi mwami Kasibante mabegako yali a sponsoring a concert. So yali sponsoring zeekoko yajja n'okujja ku kibiina nga azze kumbuuzaako n'enkimwagazisa n'akiyingira okitegedde. No talina buzibu musajja wattu obuzibu buli walala nnyo bana abantu akudde nnyo. Wejjisa okugenda okubeera pulezidenti waabwe sejjusa kubanga nze sirina kintu kyenkola nga Mungu tankulembedde naye namanya nategedde nti lyali kkubo ligenda kuntuusa wano wendi kati lyali kkubo litali bbi so sibejjusa wabula nejjusa kyenejjusa nti oba bakyogera batya nga boga nti okwandamining ekintu you know na I respected nabalaba nenjogera gye baayogera. I think I over respected them and I overtook them too serious ate nga bali opposite. Okay, Hajati nga gwe abaddeyo nga president w'eyo party eri mu opposition ebigambibwa nti parties eza opposition ziteerwawo abantu ababakozesa mu nga faces babeewo kye bateekawo ng'okwagala okuggyako gavumenti olwa agenda zaabwe nga bo oyinza kyogerako kisoboka wandiba omutuufu kubanga era nze amaanyi gange n'ettutumu lyange kwe baasinziira ne bagamba tugende tutapinge mu sajjukira biseera bye naye nakamala okuba Serena nga ngifukamizza kati nabo jjukira nkujjukiza nti kya 2004 ekyo ekibiina okitegedde kati baatunulanga era essannyalaze nze mbirina ate ne baagala okunzijjako kubanga bansanga nnyimba era okuyimba kwe kwabangattako era baabeerawo nga balaba essuubi era nga boogera bagatambulira mu namba 3 because of my what so sinti nali nina politics gwe mmanyi ali awo nti banoonyeyo nakinku mu politics no so it might be right kati nga balabanga toli ku gundi yaabwe they turn their back on you. Kati ataawe kyobola I don't really agree with that nti basobola okubanga bakyogera because constitution y'ekibiina tebalonda president atalina mpapula kakati tulina soka babuza how did they do that baatuukayo bati eyo banonda bulonzi nga abalonda mu kasasiro so that is just bagala tapping amasannyalaze mu mutima gyabwe bakimanyi nti empapula nziina naye banoonya bekwata ku bisubi banoonyayo akasango ke balippa naye I've been too good nze nasoma ebintu bingi sweetheart nego kyomanya kati saawa zino ekintu kyembala I'm just I'm a certified HCA for now. Abaguzi b'ogambye mugenda ogenda tamu nabo balagawo wantu wala okyali mu buwukaano luwanisa nakyemaliro gwe dinda lulinzi kulangirira kuddako ogenda okukakasa presidential candidate w'ekibiina ekyo yagenda okwewandiisa twali tusuubira party president okumuwerekerako but by that time mwali temunaba kufunamu takkaanya tewalabika the same day wali weteekateeka ndowooza genda kukola mulimu ogwali gubuukingiddwa ogw'okukuba endongo. Ekyokubiri singa presidential candidate wa National Peace Party Kasibante akuba rale n'asasula Almagic management y'ogenda oyimbe onoogenda n'okola omulimu ogwo. Ekyokusatu abawagizi bewaguza boogamba nti wabawuddiisa ogenda mu Peace Party
ogenda beetonde mugira mumbuuza nga bwe nzijukira Serikuyabeyo n'agamba twalibadde niweeryamu n'alibadde ani bwe nali ngenda mu byobufuzi natuula n'ani ne mbagamba nti ki era lukweki lwe nalidde siina kye naliddemu lukwe bannange ate tujjewo ne bino ebyakubeera nti tulowooza nti no politics tuba mu lutalo tituli mu lutalo ensi esigala yaffe ate ekyo kyongera nakulaga nti nno tuli bumu okitegedde siira lukwe lwe nalidde abantu just baky understanding ate n'ekirala let them focus on there kati nabadde mu pate ye bafokasinge ku byabalemi babitereeze bannange essannyalaze mulireke lijja bakuba temukyampova kirala lwalayo positiyo nga ogambye nti odda okulya kagege ate Muhammad Nsereko batera muyita kagege abantu mu social media watetogeza Muhammad Nsereko oba kyo nabadde sikimanyi I respect people by them nze sivoola abantu nekyo ekyokubeera nga bamuyita ekyo nadde sikimanyi I just felt like eating a fish kati manager yange nanyamba nantwala emulungo nenkirya bambi nendya kagege nze obeera onolowooza n'oyoya kagege aye nate njagala nkali deep fried so I got it and naye nadde sina I wasn't attacking anyone olwaleero bagale bakuli officially mu kibiina kyobadde president ate gukalandidde ogamba nti mukyali president ogenda kulo otya okulaba nguddeyo ku offices bataddeko n'abasirikale ababulaka tebalina gye babatadde because they can't afford naye kyeŋŋamba kiki sibulemeddeeko naye nze ŋŋambye bugambi nti wali asobola kungoba ate n'ensonga lwaki tuli wano by the way balinye okumbuza kibuuzo ekyo nzize bweyambulula wegobye nzize kweyambulula kubanga nze sobola kukolagana n'abantu be tutalina ndowooza yemu sisobola nze bulumi bwe nnina bwakusakira abantu bawagizi bange era sigenda kulekeraawo okubeera nti nvudde kuba pulezidenti sigenda lekeraawo okusakira abantu era ngenda babulira ekintu ekirala nga mmaze otegeera abantu abalala ngenda otambula nabo abali mu layini yange erwanirira omuntu wa wansi peasant naye olunaku olwaleero neeyambudde obwa pulezidenti bwa National Peasant Party era siri pulezidenti waabwe wadde memba era siri na memba abawagizi bange bonna abayiririra nange nga bwe mumanyi bwe tuzze tuyiriba mu nsi muno ffe tumanyi ebituluma anytime from now ngenda babuulira obuwagizi bwange ngenda buwaani era ni gwe tugenda otambula naye okutuuka ku kigendererwa kyetwagala kubanga tulina ebigendererwa ffe nga abayiribi abantu ba wansi era ngenda kwongera okubasakira so from today jerome enaku z'omwezi 26 September sikyali pulezidenti wa National Peasant Party nze ayeegobye kubeera nze nina obuyinza obwegoba tewali alina buyinza bungoba kubanga bonna nga bwe bali I am there above ebyo byebiri byengenda obbagamba nga nze nga maze ofuna abantu abalala bensobola okwegattako because I don't want to walk alone njagala tubeere nga tuli a group of people so very soon from now actually before the close of the coming week ngenda kuba nangiridde abawagizi bange bonna bapizanti bannange buli muwagizi wange omanyi nayingira naawe NPP nkwegayiridde siddayo kukulaba ku munaku obadde pulezidenti wa NPP nitukola ngaoyimba ekkoole wali pulezidenti Museveni teyebuuza kiti walonaddeyo bargaining power omuntu yeebuuze nti walonaddeyo bargaining power okulamuza mu gavumenti era pulezidenti wafunye akasente kyekikulusiza emu NPP nze gambye omulimu gwange kusakira bannayuganda bapizanti si bannange gwe mulimu gwange ate munnange bano bannakibiina bannange bandi balina basanyufu nnyo okulaba nga ngenze wali bapizanti ku mukolo ogwo kubanga mba ngenda kugenda mbajjeyo mbagambe mujje eno kuba omukolo gwabalegwa bapizanti ababoda si bapizanti so nze nabadde ngenze nakusaka kwongera kusaka kati wasase tekibuuza anti nasase kyova olaba ngenda kulangirira ewalala kuba nagenza okizuula nga ate bejje nabadde nsakira bo tebalina bulumi bwe nnine ku bantu obulumi bwabwe bulala buleka butunudde mu nsawo
ate ekisinga okuluma bannayuganda okubanga ogamba nti oli opposition ate oli kuyimbira gavumenti eri mu buyinza obutakkaanya bwebuvaawo obutakkaanya awo webuva ngenda basanyusa n'ekirungi kubanze kyenkola kyonna nkikola ku lwabo abayiribi bannange bakazi bannange basinga omaatha bannakyeyombekedde bakazi bannange bwetuzadde abaana mbasajja ab'enjawulo yenze gwe mulina kati ndi mukulembeze w'abo abantu so wa National Peasants Party era ngenda kulwana era ngenda kuyiriba era ngenda basakira mu mbeera yonna naye mbagambye ekintu kimu ekkubo abawutaani nga bwe nabagamba eri nga nangiridde era ne wano nze nangiridde teri mutuufu asigaddeyo eri nvuddeyo so gye mbagamba nti tukwate wano we mukwata ate sandyagadde bantu kunkyokooza kunjogeza byama kuba nina ebyama nina ebyama kati bankwate bulungi tusigale ku mulamwa tusigaze bampe ekitiibwa mbawe ekitiibwa ekintu ekiba kiyita mu mateeka bakiyise mu mateeka si social media because agamba nti you summoned me nga I didn't even receive anything, you didn't even call me to tell me anything, you're waiting for me in the I am a president by the way because I wanted him to do it formally nga buli wabadde akikola kujja wabeera meeting nga ajja nangamba we have a meeting and this is the agenda you know so nga nina okumanya okwetereka biki byengenda okwogera eri bakulembeze bannange kati teyantegeeza ate ali mu bantu ate agira ate ali eyavoola you know anengeza mbadde mmanyi nti oba bano abaana bato oba basikayo oba baani akutte ekitapola bakijingiridde ne bakiteekayo nga simanyi muntu wogamba nti musamuninza omuntu ne mumuyita bunnambiro kati ate kyammazeemu amaanyi kuwulira audio ng'omuntu omukulu ayogera nga tannankubira nasemba okwogera naye a month back nga omanyi nalwaza mama wange nga mama wange mulwadde ne mugamba ndi mulwadde mama wange mulwadde ngenda yimirizaamu ku mirimu gya office since then taddangamu kumpuliza nti oba muno ye mukadde waffe ali mu mbeera ki nti oba pulezidenti waffe oli mu mbeera ki nti oba pulezidenti waffe nakola byenno ki ekyabaddewo namulabye very aggressive nga dressinze very smart ng'avaamu ebigambo byotusobola kumuwa so I was very disappointed kuba nasase nendowooza maybe it's a lie mbubampise mu nnambiro no tosobola kumpisa bw'otyo nze pulezidenti w'ekibiina ekyokusatu mpuliddeko nga bagamba mbubantuma empapula up to today sizinonanga constitution ya NPP egamba okulonda omuntu ku bukulembeze alina okuba nga alina empapula ezimazeeyo bwe baba bantuma empapula nga nakati bagambye sikomangawo kati awo mba sitegeera buli obwo pulezidenti babumpa kuki banneesigira ku kyokubeera nga nkulembera banneesiga mbakulembera abaami abakulu abaasoma nga bagamba nti bwe mbanze saasoma nga sirina mpapula so obwo nabo bulimba nkimanyi I am trending nkimanyi nina essannyalazi nkimanyi ndi muntu w'amaanyi nnyo alhamdulillah thank Allah naye ate temukozesa amaanyi kutapinga amasannyalaze gajja bakuba tosobola kuva eri n'ogamba olinnye ku firifeezi tomanyi gye yava so tolimba abantu olwokuba oyagala otapinga akasannyalaze naawe otambule you're not trending hajata trendinga and semabega my friend bino ebintu by'okutrendinga mikisa so tolimba abantu toyonoona linnya lyange. Another thing, nalabye abantu ngera bongera okunzivoola nagenda omukazi omukulu ndi mukulu I thank Allah alhamdulillah surprisingly sibatuuka ekirala nti nga ndi ku stage nyenya akabina nkalina akabina bannange sikeekaka sikambala nkalina I thank God mpozi obbatangazaamu akatono nze ngonda ate nyumira engoye kati webera ku stage manyi wetuba tuyimba music obeera entertaining kati nze music yandi munda kati abajagamba asunze ebbere no kati nze ngonda ng'omuntu kati nesanga akabina kakoze eki kasagadde nga nange simanyi so siraba lwaki omuntu ayinza obeera eyo akabina kange ne kamuluma okujonga ngamba nti kamuluma bulumi
tebakomyeko ne bagamba omukazi omufumbo omuzadde alina n'abaana ne bamutigaatiga ku siteegi bannange at your age tomanyi kye bayita entertainment at your age tomanyi nti obeera wali ku siteegi oba birala okola ku bintu bisanyusa bantu kaka kyogamba mwanyinaze owa boda bwe mujjayo nankwatako kive kinene nnyo naye mba mukoledde olunaku okugira ngo ngamba nti gwe wabadde oyagala obeera nga gwe oli ku stage naye mutuleke bwe mba ndi mu performinga mba nkola mulimu gwe mba nkola ssente buli omu yamanyi bwakola omulimu gwe so sagala munzivola nze sivola ddiini yange I respect my dean era nkola ebyo byensobola okukola kati butuliza nga nti olw'okuba nageze ku stage nenzina nakoze ekive nnyo singa abalala abasiraamu abakola ebirala tuleke ebyakayisaali eryakayisaali muleke Allah atulamule temwefuula tate mmwe bamanyi nnyo bannange yakoze bwati ekyo ntekivaako ekirala uzizza saagenda nga mwami Kasimata agenda okwewandisa tebantegeeza nga pulezidenti w'ekibiina nasemba okuva mu meeting nga tumulonze nga flag bearer saddamu kumanya biddako nensembayo okumanya nga banoonya emikono kati nze saamanya na lunaku lwe bagenda bawandiisa nange nabyekangira kuki ku internet ate nga already tuli busy katukutteko omukolo omulimu so I didn't know era saamanya bwe baavaawo baalagawa nalabye bulayibu video nga bukola ki neŋŋamba omwana wattu kuba nze namukwasa flag y'ekibiina nenga omwana wattu n'ataŋŋamba so kyampisa bubi bambi okubeera nga saaliyo kubanga nandimwadde ku ssannyalaze because I didn't even see him trend anywhere kyannuma nga ndabakete yange sigiraba kati nga nze omuntu kitegeeza era nzenze because I didn't see the party trend anywhere I didn't see it trend so that means era nzenze kibi bambi nandibadde muwa ku ssannyalaze kakati ekyokubiri bwe bampita mbagambye ndi muyimbi mugende kundabe wantu wangi buli wamu we banampa ssente nze ndi munoonyi wa ssente I have a family gye nnina okulabirira nina abaana maama wange nina abantu abalala abandyako nga sibalinaako Luganda naye nga tuli kati nammwe mulya ku nze akati mmwe mubeerewo mutya abaana battu mbalekerana ensonga lwaki nfunye amaanyi mangi okugamba nti ekintu ekinjawukanya n'okuyimba goba toyagala nnyimbe ate wansanga nnyimba kwe wasinziira okumpa kye wampa ate oyagala kinzijako wanyiwaawo nja kukulembera ewalala ogenda kwetonda ekirala abawagizi bange sigenda betondera lwa nsonga nkyali ku mulamwa nandi betudde ne ngamba gambye kakati bannaye mbivuddeko ngenze kulima naye ngambye nkyabasagulira era ngenda babuulira wawe tulaga tugenda sireka n'ogu kakati ogenze n'ogamba nti ovuddeyo olangiridde mu butongole abamu bagamba tuvudde mu bibiina kaadi mubazisigaza tugambe nti kaadi ogenda gizayo ogenda sigala nayo era ogambe nti maaso awo ogenda kulangira ensipya ogenda kugenda mu kibiina ekirala oba naawe ogenda tandikawo ekibiina ekikyo kakati omuntu akola ku nsonga za kaadi ezo bayaŋŋamba engeri gye ndi pulezidenti eyange ebadde eva Singapore naye badde tennatuuka so kati mbadde sifunanga kaadi kubanga nze mbadde ninafuna eri eya lifetime kati ng'erina ebintu bingi bakyagiteekako so kati siina kyembaddiza siina nakwata ku ruhani nendayira fulaaga zaabwe entebe zaabwe byonna balisigazza ku ofiisi kati nze avuddeyo n'essannyalaze lyange nenzija wano penso gyeri bazisigaza oyogera nti gwenga omukulembeze obadde tufunanga kaadi yo balwalayira ate nga waliwo newoyogeredde nti bamala okulayiza ate ne baddamu ne bakwesyoninga pepazi zo ate waliwo era newoyogeredde walala nti nekibiina ekyo kibadde mu purification ku birala 240 kizuukuse ng'omaze kuba serena tugambe nti nekyo ekibiina kyayagala kubeera nga kizuukukamu mu kaseera kano ak'okubeera nga tugenda mu bululu balobinge akasente kali akagobebwa pate sijja kuwakanya kubanga bwe ntunuulira engeri gye bakuttemu ensonga eno